People power, our power. People power, our power. Council power, our power. People power, our power. People power, our power. Council power, our power. Awaken your power, our power. Awaken your power, our power. Awaken your power. Them corner power. Them massacre power. Them rural power. Them massacre power. Raw. Rule of law, 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 rule of law. Alhaji. Sama, Riza. People power, our power. People power, our power. Our power, people power. For the position that I'm contesting for, but I thought it wise to have them attached. Thank you. This one, the following is the greatest series the care first, and now we understand the equivalent to that and the diploma. We are going to stay with this. And some of submission from that equivalence, the career equivalence from National Council for Higher Education. What is the document telling you? They tell you in writing. Yes, in writing. That one has to be in writing.
naye n'akabeera mmeeya wa division ekibiina kya NUP taamu era taamu eno eyokubiri yesembayo kubanga tukkiririza kino obukulembeze kakasa nti taamu esembayo ejja kuba nnungi ate n'ekirala kyova olaba nti abantu abasabye ekifo awulire batono kubanga bamanyi bwe bagenda okuyimirirako azitowa omusajja muzito ekyo kyekiyizizaamu nze Ssekadde Samuel Munabiwero ndi musajja wa mawulire era nga baddemu okumala emyaka 10. Olunaku olwaleero nzikomezaawo empapula zange eziraga nti negwanyiza okufuuka omubaka wa palamenti owa Bamnanika constituency. Bazimaze okuzirisivinga ekikakasa nti ntuukiriza emitendera gyonna kati kye tuzzaako kwe kuddayo mu bantu be Bamnanika twongere okubakuyega nyongere okubalaga nti nze asaanidde naye kino tebalina kukyerabira naddala bannayuganda kubanga ebizibu ebiruma Bamnanika constituency nze ntambudde nkoze stories nyingi ng'owamawulire bebiruma n'eggwanga lyonna. N'olwekyo njagala okukunga bannayuganda beeteeketeeke mu kalulu ke tuyita protest vote okulaga obutali bumativu ku nguudo embi ku kiwamba bantu kumenyebwa amateeka ku baana baffe abawambibwa ku ddagala eritali malwaliro nga n'amalwaliro mafu ebyo byonna ffe tugamba tubiwakanya ke kalulu ke tugendamu ke bayita protest vote. Ekikulu kyakulonda Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki kino tukisoosowaza nti Kyagulanyi Ssentamu bw'afuuka pulezidenti agenda kubeera commander in chief of all armed forces kitegeeza abaana baffe tebagenda kuddamu kuwambibwa. Kyagulanyi Ssentamu bw'afuuka pulezidenti mu ggwanga lino agenda kubeera substantive minister of finance kubanga pulezidenti yabeera substantive minister of finance. Kitegeeza bye twagala byonna bigenda kubanga oba tugenda kubanga tubifuna. N'olwekyo ensonga enkulu gye tulina okuteekako essira nga bannayuganda nga aba National Unity Platform nti ebifo bino byonna ebirala kituufu tubyetaaga naye ekifo tetusinga okwetaaga kyekyo ekifo eky'obwa pulezidenti abalala tusobola n'okufuuka ba RDC oba ba ambasada oba ebifo ebirala byonna naye nga tumaze okukwata obuyinza obw'eggwanga. Ekitiibwa ekya Member of Parliament kijja n'obuyinza buyitirivu bwensobodde okukozesa mu Parliament okununula ekibuga eky'Ejjinja nti abayaaye bwe baatunda gye tusuula kasasiro nasobola okumununula. Nsobodde okuteesa ne tutereeza eddwaliro ery'Ejjinja nti omutindo guli waggulu nnyo nti batuuka n'okulongoosa ebituli ku mutima. Eddwaliro erinaakola ekyo oba oteeseteese bingi nga bikwatagana ne bisobozesa omulimu ogwo okukolebwa. Nsobodde okuba n'abaana betuweerera fees naye nga tusobodde okulobinga nga tweyambisa ekitiibwa ekya MP okwogera mu Parliament okulwanirira abantu baffe nga ku tteeka ery'ebikajjo bwe twali tuliisa bwe kiri bintu bya kitundu kyaffe Busoga. Nali musaale mu kulaba nti mu tteeka omwo temuba kawaayiro yadde kamu kafuula mulimu gwa bikajjo politics era akawaayiro minisita ke yali ayagadde okumuwa obuyinza okubanga ye kamala byonna nti nekiremye kanso ye ayinza okikola veto
n'asalawo nga takkirizaganya na kanso etteeka eryo n'akawaayiraako twakajjamu era nga mukajjamu nga tuligoba politics mu mulimu ogw'ebikajjo otuyisa etteeka eddungi ng'obuyinza bwonna buli mu kanso ate nga kanso ekolebwa abalimi wamu ne bamiras so bye tukoze bingi naye era ebikyetaagisa bingi naddala ebyesigamye ku buyinza MP bw'aba nabyo so ebyo bye njagala nate okudda mu parliamenti twongere okutereeza. Thank you so much. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Asina Halima and I'm from the Eastern Uganda. That's the beautiful place to my expression of interest from. Nasazi Mlamata. Nali kansala erukuleta minister twala ebyobulamu n'ebyenjigiza Kesije Makinde division. Lero nkomezaawo empapula zange ez'okweyagaliza expression of interest ku kitebe kyaffe kya NUP nga njagala kubakiikirira bannamakindye ku district etuyita Kampala City Council City Hall. Ngenda kudda mu kifo kyennyini speaker wa Kampala mwabadde Zahara mwengenda okudda mwennyini naye mbasuubiza nti nga bwe mbadde mbaweereza nga seeganya wengenda okusigala nga mbaweereza ate n'okwongeramu ennyo kubanga ati wano ngenda kwongera ate kugaziya emikwano ate n'okugaziya okusaka so bannamakinde ebyo bye mbadde mbasakidde ebitono ku bye ngenda okubasakira mbasaba kimu mulonde omuntu gwe musobola okutegeera nti ava wano mulonde omuntu abategeera mmwe kyemuli mulonde okunyaniriza nze Zahara Mara Luyirika nze sipiika wammwe owa Kampala nesimbyewo ku Women MP obwa Kampala leero nzize okulwanirira omukyalo ono gwe mulaba leero nzize okulwanirira omukyalo owa wansi nzize okwongera eddoboozi lyange ku ddoboozi ly'abakyala babadde mu palamenti nga boogera bingi ebigenda mu maaso mu palamenti nange njagala mbeera omukwano bagenda oteeka ettaffaali ku bulamu bw'Abannayuganda ku bulamu bw'Abannakampala ate ku bulamu bw'omukyalo oyo ayagala okukulaakulana. Thank you very much for welcoming me. I want to thank the people of Kampala for welcoming me like this. I am so humbled. My name is Zahara Mara Luyirika. I am your speaker for Kampala capital city. Today I have come. I have tendered in my forms of expression of interest for the position of woman MP for Kampala. I want to add my voice to those that are speaking in Parliament. A lot is happening in this country. So I want to be one of those that put their support towards that woman who is suffering in Uganda, towards that woman who needs empowerment. So today I come to you, the people of Kampala. Please entrust me. Give me your support. I want to be that person who empowers women, who fights for their rights, and who fights for the rights of the people of Uganda. Thank you very much. Yenze Nsubugapo ombaka akiikirira abantu ba Busiro North Constituency olunaku olwaleero kutte ekkubo n'enzija ne ttiimu yange tukomyawo empapula okweexpressinga interest nti njagala okuddamu n'essanyu lingi okuvuganya ng'omubaka wa Parliament wa Busiro North. Abantu bange kye mbasuubiza sijja kubayiwa nga bwe sibayiye ekisanja kinene saba tuweebwa omukisa omulundi ogwokubiri tukiikirire abantu baffe ba Busiro North Constituency. Nkimanyi bulungi tugenda mu kye bayita protest vote tugenda kugikola nga bwe batulagira ng'ekibiina kyaffe ku nnono zaffe ez'ekibiina tumanyi values zonna naye olunaku olwaleero lukulu nnyo kubanga kati nziggyawo doubts zonna ezibaddewo oba oli awo Nsubugapo kitanda ddala empapula olunaku olwaleero tuzikomezezaawo era tuli basanyufu nnyo.